mbategeeza ku Bukedde TV eno no wiiki mpya. Wiiki eno buli muzadde yenna akatubagiro keereere, buli muzadde yenna kulaba nga kayisanyo kakuzaayo baana ku masomero. Olunaku olw'eggulo minisitule y'ebyenjigiriza yawadde ebiragiro eri ab'amasomero obutazanyira mu ttaamu eno, nti ttaamu y'abaana kuyita awatali kwekwasa. Kale nno omuzadde nga tonnaba kufuna ssente zigenda okutwala mwana ku ssomero, gendayo n'akagambo kaffe kali please allow omwana asobole okutandika. Si kye kyokka, ettaamu eno erimu ebintu bingi, yettaamu erimu okuyita. Okusinziira ku nsengeka ey'ekitongole ky'ebigezo ekya UNEB, ng'ennaku z'omwezi zijja kubeera 10 omwezi ogujja, ejja kuba briefing ey'abaana aba siniya ey'okuna. Ate olwo ng'ennaku z'omwezi zijja kuba 13 bajja kuba batandika ebigezo byabwe. Ate nga Novemba 9 Novemba nga 7 aba ekibiina eky'omukaaga oba senior 6 nabo bajja kubanga bagenda mu briefing yaabwe, ng'ate olwo ennaku z'omwezi 12 Novemba babeere nga batandika ebigezo byabwe. Ettaamu esuubira okukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 28 gujja kuba gwa Novemba. Kitegeeza olwo abaana bajja kuba bawummula abasinga. Lwaki? Okuwa omwaganya abamaakinga ebibuuzo ebya P7, ebibuuzo ebya senior 4 n'ebibuuzo ebya senior 6. Jjukira guno kugenda kuba mwaka gwe gwokubiri abaana aba senior 4 nga batuula ebigezo byabwe mu nkola eya kalitulamu empya. Olwaleero back to school twagala tunyumyemu bo bannaffe abazza abaana ku masomero ebintu babiraba batya, era ebintu bikuze bitya. Njagala tugende wano, njagala tugende eno, yeri bannange benjagala okunyumyamu nabo. Sooka ojje wano, amanya go kwani Rahma babirye kakati okombulire nawe ze ku shopping. Omwana ali mu P1. Biki byozo lisiti eriwa Olisitolode bunere naguze biri mu bag. Akati biki byozo okukima? Mostly ndizo kukima like stocks. Olwo n'ebirala bisakasaka. Okombulire ttaamu eno mugiwuliramu mutya? Tugiwuliddemu kuba kati babadde bakawummula then ate kati bazzeemu. Ye kafiizi bali ku mmeka? Fiizi abange bali ku 5. Bali bameka? Nina wa Bukali ne wa Sevia. Kakati kwagaliza olunaku olungi n'ettaamu eno. Kale mukwano naye bwoti. Njagala tunyumyemu bano be batunda ebikozesebwa. Sebo amanya? Amanya nze Kayiwa Simon Almeida. Olwaleero ebintu biribudde bitya? Ebintu byakyukamu tebiringa ebyaluli. Kaakati luli ssaawa bwe ziti twabanga bise nnyo, ng'era mba n'obudde bw'okwogera naawe. Olumu nakwegayiriranga bwe kayalindako. Naye kati olaba onsanze nsobola n'okwogera naawe. Omanya ebintu si biki? Oba abantu babigula mu holide? Si mu holide. Ensonga emu esooka nti amasomero obuvunaanyizibwa obusinga gabujja ku bazadde ne baba nga balina twalayo ssente. Kati waneeno omuzadde yajjanga n'agula ebitabo, n'agula peeni, penso, n'agula eddagala ly'amannyo biki. Kati weesanga ku lisiti olina kugula ddagala ly'amannyo, busenya biki, okitegeera. Kati ebitabo n'aleetayo nga ka 96 kokka, okitegeera. Kwekwasa mbu simanyi ka revision. Kati awo ne tusigala nga tuli mu mbeera bwe. Yajjanga buli kantu n'abeera nga n'agula ebitabo ebinene n'agulirako na buli obutini. Naye kati amasomero agasinga geekolera ebitabo ng'olina twalayo ssente kuki ku ssomero. Bakola okuva ku uniform n'ebitabo babiyingira. Kati kwegamba buli kimu nga kiggwera ku ssomero olina twalayo butwazi ssente. Kitegeeza olumu mwesanga ng'emmaali yammwe ebadimye nako. Bwe kityo bwe kiba, era ndowooza olaba wano wajjanga nga wajjudde bakasitoma tuli bize, okwata kw'ono okwata kw'oli. Naye ebitabo asaba, owa pensi asaba, owa lula asaba. Naye kati wakayimirira wano wakalaba bakasitoma bameka. Ebitabo biyimiridde bitya? Ebitabo nno okumanya ng'ebitabo bino byakyukamu.
okumanya ng'ebitabo bino byakyukamu ne kampuni zennyini kati ezibikola zaabisala ebbeeyi. Luli twagulanga ebokisi ku kampuni ng'eno ne bagiguza emitwalo 17, essaawa ya kaakati eri mitwalo 15 n'ekitundu. Bagisala emitwalo 2 Miramba, naye era ne bwe bagisala emitwalo 2 era olaba nga consumption ntono. Okitegeera y'ensonga lwaki bagikola ki? Amasomero baalabuka beekolera ne babrandinga ne bagamba nti ekitabo olina kijja ku ssomero. Kasooke ngendeko ne wa muganda ngono naye tunyumyemu bana obulamu bugamba ti osanze weno nkulabyeko ne kasituma oli tannaba obwedda tuli ku kiboozi wali bakasitoma ennaku zino tulonda balonderere bakasitoma ennaku zino tulonda balonderere tulaba kundaba ku ki yandirowoozezza nti taamu ng'eno ng'etandise bantu badde bangi abazadde batera kubaawo nnyo olunaku lwa 6 n'olwemmanda abazadde tebabaawo bangi naye okusinziira okulabirako eno taamu ey'okusatu abantu bagula bintu bingi nnyo. Abantu ebintu ebiseera ebisinga basinga bigula mu taamu eri esooka eya January. Omwana aba mupya mu kiraasi, abamu baba bagenda mu kiraasi endala, abamu baba bakyusa masomero bwebityo. Naye gweno taamu omuzadde asobola okujja n'agamba mpaayo ebitabo 2, mpaayo akasenya kamu, mpaayo kologeeti, mpaayo n'ekizigo. Omwana n'agenda n'atandikira just kumalako bumazi taamu. naye nga bbeeyi eri ebbeeyi simbi muzeeyi wange kubanga ebintu ebimu ebitabo byasse wansi akabeeyi n'ebino ebyokozesebwa tugambe nga eddagala ly'amannyo ebizigo byonna ebbeeyi nsaamusaamu abazadde bagisobola naffe tufunako ke tufunyeekaka era nga bulijjo waliwo ebintu ebimu ebitakyuka bbeeyi lula yaffe nusu 10 then neno 12 byo tebikyuse ebbeeyi lula peni ne penso ebbeeyi yayo esigadde ebitabo muzeeyi wange kati tulinawo nga 2 naffe byetwasomeramu ne bwe biba bya bulo manyi babikazaako bulakabuuka kati then waliwo bino ebiringanga ebyabalwadde b'amaaso lwakuba leero tetubikirinawo waliwo ebyabalwadde b'amaaso anti ebitali bya white naye nabyo bibaddewo just biweddewo tweyanziza kaŋŋendeko ewondo naye atunda obuntu obutonotono obuli wano eno naye tunyumyemuuko naye kuba nabyo mbu byetaago by'abaana muganange nzize tuwayeemu saidi eno doze kanzirewa sebamanyi amanyi ampya bya Luhanga otunda biki abazadde bye beetaaga n'abaana wobira bano waliwo stokisi ziizo ez'abaana ku ssomero tulina set tulina lula ne ala scholastic materials endala byotunda mukama wange nga bwobira peeni biki ebyo penso nikazi byonna abazadde bye basinze okwettanira ekyamazima eno taamu abazadde tebetanidde nnyo bintu olw'ensonga eno saadi taamu mu saadi taamu jukira abazadde abaana baba balina ebintu bye bagula mu sekendi taamu ffe nga abatunda ey'amasomero muno mu kikuubo ebeera fasi taamu lwansonga abaana baba bakyusiza basomero baira bakyusiza levo ne bagenda abavudde mu P7 ne bagenda mu senior 1 n'avudde mu senior 5 n'agenda mu senior 5 bwe zityo naye kati eno omwana akozesa bikadde kana mwebamanyi embeera y'eggwanga ffe bweyi abazadde abawera abaana biba byakweyiya kati ebintu nga seeti biki biri mu sente mmeka neso seeti wabaweeza 3 wabaweeza 5 ng'eya pikifeya wabaweeza natalaje bayakanaana waliwo X4D ya mutwalo n'ogumu ekitundu n'okweyongerayo kisinzira nsawo ya muzadde webeekoze eki webeyimiridde bwetyo sokisi amasomero go oteeba langi yaago n'ekika ani kati nga ffe abasuubuzi omanya kiki abantu kye beetaaga ku maketi kyoleeta n'omanya ku maketi kiki ekisinga okutambula era kyoleeta mu bungi ekitatambula kyoleeta mu butono bwakyo naye kati sokisi waliwo eze Uganda n'eze Kenya kati abantu basinga nnyo okwettanira ate eze Uganda ate walabuuza Kenya ate kuba Kenya bambi munansonyiwa naye Kenya ye nnungi
katono neyanziza bw'otunula ano bano baganda bange bonna bakozi ba mirimu bw'oba otunulidde wano ono ali bize nabano bali bize muwanga bamuliseemu obadde otya oyagala kunkola ki bano abasajja oyagala banyiikire bano bonna basajja bakozi banyongere esanja neyanzeege kale mwebale nnyo mwebalire ddala tuli wano mu kikuubo bw'oba olaba abatunda ebyamasomero bali bize kyokka ku swisi eri emabega nabeera balina emirimu gyabwe gye bakola abatadde ku makubo obutafaanagana nga bulijjo sayidi eno eya downtown ekibuga kyo kiri bize ddala mbagaliza wiiki eno ennungi ejjudde emikisa gya katonda awamu n'obuwanguzi nze terakaya koze ne sakantumwa deriki muwanga fred nsereko ne denisi wiiki ennungi eri buli omu